Omuyimbi Sheebah Karungi ng'akyagenda mu maaso okucelebratinga amazaalibwa ge avuddeyo n'alaga munna ng'ate tukiyite likaapu like by'abadde ayitangamu n'omwana we Amiru. Esayidi eno bye ngenda okubeera nga nkulagakoko mu maaso awo kw'ossa ate Bobi Wine avuddeyo munnange mu katambi alaze ettabbu omulundi gwe munnange ate ogusoose okukola challenge ku mukutu ogwa TikTok. Vidiyo eyuguumizza social media. Ku sayidi y'emu mwana mulenzi munnange ate Pallaso kyali mu kwekola wali e Germany kikambwe nnyo. Ngenda kubeera nga mbikulagakoko mu maaso awo. Kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulakinga vidiyo kasita obeera nga tonnaba. Bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yugi. Kakati nno munnange kansooke nkutegeezeko ko wali ntandise n'akatambi aka Sheebah Karungi gabadde mazaalibwa ge nno era nga mwana muwala ono awezezza munnange ate emyaka 36 awezezza emyaka 36 Sheebah Karungi. Wabula nga mu myaka egyo munnange bingi byayiseemu. Nalabyekokko yavuddeyoko n'ayiriizinga oluyimba olupya nga lukwata ku bulamu bwe. Wabula Sheebah Karungi jjukira nti nno bebi ono abadde nga mulikoodinga mu butambi obw'enjawulo avuddeyoko n'alaga likaapu tukiyite likaapu ebibaddewo embeera gy'ayiseemu wali ng'ali n'omwana we ng'amulaga essanyu bitya. Batambuddeko mu mawanga ag'enjawulo. Ngenza okukola vidiyo eno ng'akyali munnange ate London. Katusooke tulabe embeera nga bw'ebadde mu katambi kano Sheebah Karungi kw'ossa ate n'omwana we. I love you, mommy, my sweet, sweet mommy. You make me happy when I am sad. I always have you inside my heart. When I am here with you, I feel happy. Cha cha cha! Omuyimbi munnange ate Sheebah Karungi. Sigenda kubeera nga ntwawoko awo. Nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo ku Sheebah Karungi. Sigenda kubeera nga ndwawoko awo kankwongereyoko wali Bobi Wine alaze ettabbu. Wabula nga akatambi kano oluyimba luno lwabadde akozeemu challenge muganda wange akavidiyo kokka kabadde kampi naye actually ngenza okukola vidiyo eno nganze nga vidiyo eyo etuuse mu bantu miliyoni ng'egenda mu miliyoni 4. Can you imagine just mu lunaku lumu. Bwe twogera ku basajja abakyasinze munnange ate okubeera popular naddala ensinga Uganda, Bobi Wine tosobola mmolekayo. Bobi Wine ye musajja ateekayo vidiyo just mu ssaawa ng'emu neeba nga vidiyo ewezezza akakadde kamu. Vidiyo eno yokka nga bwe mbadde nkugamba nti ekutta akati. Luno lwe luyimba oba ye video challenge Bobi Wine gy'asoose okukola bukyangajja ku internet. Kaluba oluyimba olaba litalukolangako challenge n'alutuulamu. Vidiyo eno we twogerera eyina ba views emiliyoni 4. By the way ne sound ey'oluyimba gye yakozeemu ekutte akati munnange ate ku social media. Omukulu munnange ate Bobi Wine bw'atyo bw'akyalaga munnange ate ettabbu okwewunyikiza munnange ate bannansi esayidi eyo. Byebyo nno munnange ate bibadde bitambula ku katambi ako ak'omukulu munnange ate Bobi Wine. Jjukira nti nno babadde wali Bushenyi esayidi eyo. Sigenda kubeera nga ndwawoko wabula kankwongereyo ku wali Pallaso nga twetegekera munnange ate akaseera ka kuyingira munnange ate Christmas. Yavuddeyo n'ayiriizinga oluyimba olwa Christmas. Wabula bino byonna biri biti akyali wali munnange ate e Germany. E Germany eno akyaliyo okubeera ng'akwasaganya munnange ate pulogulaamu ze. Babana abakuuma Pallaso. Pallaso, big up to Maka Flow Passions. Thank you. Pallaso, big up to Maka Flow Passions. Esayidi eyo naye bannange ali mu kweyagala okufaako obufi nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Jjukira nti nno yabaddeyoko ne show omuyimbi munnange ate Pallaso.
comment nno munnanga ate bwenkoze gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnanga ate bitwekere tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze.